ayogedde malaika demu yagenda n'agwa mu biravulaavu awo naye ne mugamba kati ng'ate ye tayagala bibe byankukutu ne mugamba kati waliwo King Sheebah ate omutwe gwe tegunnagatta fiiti lwaki ku lw'obulamu bw'omuntu omu gwe tosoose n'ozikizaamu nsooka enfafaggane noono kuba mwenna era mufa emitwe gyammwe gye gimu almost demu yalufuula lutalo n'angattamu n'abiteekamu ne King Sheebah n'avuma ffe n'avuma mpaka King Sheebah we yava wano demu n'asigala nga nvuma ne mugamba ye kikyoyagala kati lumu nga omanyi ganjani ame ne tuyitayo n'eggaali ne tumuyisaamuuko kumbe demu bulijjo kyanoonya olwali omuyisaamu yakolerawo vidiyo n'agamba gwe bulijjo nnoonya bugagga kati ŋŋenda bukufunamu ne reference ngifunye gwe obugagga ŋŋenda bukujjamu ekitegeeza mu nsi nti abantu batwesonsangako olina akwesonsaako n'ogaa naye omuntu gwe sirina kye nakola kumba abazalumu omukooneko kati ne bekapa akuteeke mu kkomera so nali ndi wano nagenda olaba mwana baye baatusalako tiya gaasi emmotoka nnya emmundu 8 ng'olwo tobaze bupisito buno bwe bateeka mu biwato nogamba juunye poliisi ye Uganda nayo bane yanswazizza nnyo yammazeemu amaanyi muno n'omukunja atasera ne mujja n'emmundu 8 oba laavu maso yabagamba nti oli gwe mugenda okunona mubi nnyo manange mbu baana b'abanene naye maama ne wembanga baana b'abanene mundu 8 eyo si wasting of sausage kati mutuuka enateete ku poliisi ne bakusomera emisango twagendera mu motoka eŋŋumi eyogeramu nga omanyi empingu zirumye enkokola bikoze bitya ne tutuuka ne tubabuuza ye kiki batulanga musango ki omuwala n'agamba bananga abantu baagala obugagga bw'amangu omuwala n'agamba mbu we twagenda ewuwe imagine twalina ku kamera nga buli kimu era kyatuyamba nnyo kuba tetubaateba ku kamera kati omuwala ng'agamba twabba yabadde n'egundi ye agamba twabba essimu ye ebalirirwamu $1,000,000 twali abalenzi 14 ne tumukuba nga bwe tumusamba n'avaamu mbu olubuto naye olubuto mbu lwavuddemu jjo wayise weeks ziringa ndowooza 3 olubuto kati lwavuddemu ndowooza nga tuli ku poliisi nga lulwo lwa musajja omulala nkulimba ekimunange kati mu byabalabye twabba essimu yakakadde kamu ne tubba akasawo kalimu wifi ya $7,000 ne sente enkalu $1,300,000 ne tulinnya ku kapeti twalinya ku kapeti ye neeguba n'agitwala ne bajooleza $65,000 twayiwa ebizigo bya $1,400,000 nange egamba yagenze okubalansinga ng'alaba ekisa tukikolera abantu naye buladi n'ekisa si kirungi 5 ne nga tuzeeko emabega omukyalo oyo Lavumase bagamba nti wamuyambako ng'ava e Saudi era n'omubeererawo kijja kitya okuba nga musobola okuba nga mutabuka mu mbeera eyo yonna kubanga bagamba era ekyokubiri nti King Sheebah ye buzibu King Sheebah okumutuusa awo waabeeredde ng'alabika bulungi nga bagamba nti omufunamu ate nga namugambirawo kuva ku ntandikwa abo nno yebamu ku bantu beneegayirira nga ngambagamba King Sheebah n'asobola yadde mumulabanga ebiseera biri ebyemayiga ne muga King Sheebah ono munyambeko mumuteekeko ku peegi zammwe ez'akabi abantu bamulabe asobola ovaamu ekyomugaso eri eggwanga ye mwennyini yaŋŋamba Mukunja ebiseera ebyo twali tukyeyagalanga nga bebi siteeka bagwe baddalu ku akawunti yange abalalu tebaba ku akawunti yange munnange nze n'enguma n'omulalu wange ne toba n'omulalu kati omulalu amaze okufuuka ensonga ate munnaye atali mugwe waddalu ate ayomba yeemulugunya mukambwe nnyo biki era obulumi bwonna buvaawo mu King Sheebah naye kaakati gwe kyolina omumanya mwavuddeyo nabaddeko ekiro ku live kwabaddeko omukyala bamuyita Emithimisi ali eyuke yakuteyo akasente omukulu Calvin Kayanja yawaddemu omutwe n'akubira ku mama Fiina manager Roger naye n'akwatamuuko awo so embeera neetambula bwetyo naye kakati mwe temugenda kuddamu okwenyega wadde
kuba yagambye takwinaako obuzibu era ne waba ofunyeemu obuzibu ng'oba mukyalawo asuuliridde nti bw'aba azadde ajja mugulira n'obugoye bw'abaana. Ebyo byonna amansonyi yeegali omutta aswadde n'aswaluka yeeyanise n'ayanika ne famire ye n'ekika kye akunamye kye bayita okkunama. Omanye nkima gyeko muwalampa omuti n'ebitundu by'ekyama bivaayo nti abantu bamujjukiza ne bamugirayo n'obuvidiyo ne bamugamba ddala tunuulira Mukunja we yakuyirawo omubiri ng'ensi yonna ekuzize ku statement gye wakola ng'ova ebweru ng'ova ku kyeyo ng'okomawo ng'ekyeyo kikusaze n'okomawo ng'ogambye Museveni atta Abaganda abamalewo n'ogamba ne maama we ogenda kukwata jambiya omutemeeteme. Kati we yadda nga ne waaba ku ssimu ye bamuvumirako najja Mukunja abaana bange tebalina yadde ke balya abaana be saamuzaalamu nangamba abaana bange basula ku seminti ne muwa essimu yange ne mukolera live abantu ne bavuma ne bakola kinembaga abataata ne bamaama tuli bannayuganda kasitaali ategedde ensobi musonyiwe mubeererewo ku live yange ne bamuwa omufaliso ne bamusondera emitwalo 27 kaashi abalala ne bagenda n'ennamba ye ne bagaa tunaakuteerako ke tunaaba tufunye. Kati bino byonna waabikoze abantu bakyuse ne bamugamba bamaze mukyukira kati byali okwogera mansonyi naye gwe kyonomanya tuvuddeyo tubadde ne kopolo kenzo gye iconi mbadde ne Hanis Pro Live n'omwana Soda abatalina yadde omusango naye nabo yabibateekako n'abateeka mu kkomera. Tetugenda kukola revenge yonna. Tusaba Katonda atuula mu ggulu alamule ng'obuyinza bwe bulagira lwakuba nti ebibye birwawo ko ebya Katonda oyo naye tumusaba alamule nga walaba nga bwe kisaanidde. Ffe tetugenda ku revenginga kubanga poliisi etunnyonnyodde mu kututa tusobola okuddamu ne tusobola osiba Love Mercy olw'abano be yasiba bamanyi nti tebalina musango ng'era akimanyi bulungi oyo gayi gwe bayita omwana Soda kwolwo yali Jjinja Hanis Pro Live teyalina mu Kampala naye n'ababonereza bw'atyo naye ffe tugambye byonna tubirekedde Katonda. Then njagala okwebaza ennyo mwana buli anjiiriddewo omubiri 5 bandaze Love mwana simanyi na kyakubagamba simanyi na bigambo bituufu bye nina kozesa kubeebaza naye buli omuntu ansabidde essaala bambi anwaniddeko abataddeyo akasente era omukulu sente zazifunye we buba bugagga abufunye tumusabira obugagga obulungi. Obubaka obusemba bwoyinza omugamba tuli mu kkubo tujja kale ango